Meya wotukide wano ngekiwandiko kiri ku mitimbagano ko kyejirisa Nambwayo yasoka nateka ekiwandiko nga claiminga interview ezimu kugambibwa okuba nti mbu Bina Beibe Kasuku balina we baatula ku panel nga bali ku mutimbagano ko ne boogera ku mwana we nti omwana we alabika nti si wa mukulu Suuna Ben mumbeze kyano myanga oba bituze twogerako nga tutunulira Suuna Ben n'okuba nti yali teyeegaana nkomwana naye okuba sure nti omwana we yagenda n'akola DNA gye tutamanya ba results yazijja batazijjangayo abamu kuba mutuukirira Suuna Ben tutunulire mu mbeera eno ekiwandiko kirabyeko ekya Nambwayo ekipapula nakirabako nga intention to sue omukulu bamuyita Bina Beibe omukyala bamuyita Bina Beibe gwe yateeka kwegamba gwagenda okutwala mu kooti ku bigambe bwati yamwogerako ebyesimatu ku mwana we naye kye tusooka okwebuuza mu byonna nga tetunabagenda wala omanye ebyange naggamba gwagala okuyiga gwayiga gubwosala wobeere fafa era tojja kuyiga kyetulina sooka okwebuuza bino bigenda okujja ebya Bina Beibe okwogera bino biki ebyaliwo emabega ne mu maaso then wakati lwaki kino kyayogerwa one tulina okumanya nti Bina Beibe agenda okwogera ku kigambo kino olwedde nga Suuna Ben ne mukyala we bali mu DNA nga bagenda dda mu DNA si kuba nti Bina Beibe yayogera Suuna Ben kugamba n'afiringa so touched n'agenda akole DNA no it was Suuna Ben and Nambwayo after n'alyoka akola ki akyogerako ntegerekese bulungi nti yasooka n'akyogera naye mu kukyogerako kwegamba DNA neryoka ekolebwa DNA yali yakolebwa luvannyuma before ng'olwo tannabakola ki kukyogerako kati kikyengezako tegeeza nti kiba kubanga Bina Beibe yakyogera ne kireetera Suuna Ben okubuusabuusa omwana ne bagenda ku DNA bwe bandivudde ku DNA kyekyandizeeko nti Bina Beibe wanjogerako era noleta n'omwami wange okumbuusabuusa wali kwegamba ekigendererwa kyo kyali kyakoonona maka gange okategedde nti kakati nnyabo njagala ndiyirire biliyoni y'essente mu nnaku 5 ato neetondere naye Bina Beibe ayogera ng'olwedde waliwo okubuusabuusa okugenda mu maaso okutegedde nga waliwo okubuusabuusa okukola ki okugenda mu maaso kitegeeza ki singa nsanga oli lubuto kabonero akekkunala akakakasa nti wa praying sex weegatta nga kuddiremu tewali muntu ali lubuto nga teyamala kukola ki kiregeeza tewali muntu gwe babuusabuusa kuba nti batukede okumutwala ku DNA nga tateeberezebwa kuba nti akategedde ono so mu mbeera eno ekiwandiiko kino mu ngeri gye yasuubizeemu intention to sue tewali musango omusango gwandibaddewo bino wammanga nga Nambwayo oyina status koli either oyina company CEO director oli muntu w'amaanyi mu ggwanga yo celebrity ow'amaanyi si bano bannambo freelancer ndipotinga mboozi because defamation oyina okuba ng'ozitowa ng'oyina ne representing before court you have to hold a position in the society you are very right you have to hold a position nga for real ne representing before court nga bagamba omusajja business ye ebadde efudde kale njagala kubuuza buwumbi ki obuyinza okuba nga bwewafiiriziddwa Bina Beibe okwogera nti omwana si wa Suuna Ben wakafiirizibwa buwumbi ki business yo kyefudde nebadekatebali Uganda business yo kyefudde tetumanyi taata oyina dduuka ki ery'amaanyi kizimbe kiwono mu Kampala nti kwegamba abapangisa bagenda kukuddukako nti abadde alina ka business kakamere omukazi yakola obwenzi munnange oyina business ki oli wa habo oli CEO wa company oli director oli managing director who are you mbo ogulawo omusango gwa defamation munnange si bwe bikola tu kiba kubanga Bina Beibe ensonga eno yagyogerako oluvannyuma Suuna Ben n'agenda ku DNA n'agyerippako n'agamba mpulidde bagamba naye ate nga Suuna Ben oludde yakola dda DNA tennezinnafuluma results kiri laikire okubanga Suuna Ben yagamba Bina Beibe nti omwana si wange kankubuuzeeko singa olwaleero bukeera ku makya Bina Beibe mu defense ye n'agamba Suuna Ben ye yaŋŋamba Suuna Ben ne bamuyimiriza mu kaguli
naga munange kitufu nze namugamba nti omwana si wange naye ne tugenda ku DNA ne zizuka nga wange kati Bina Beibe abakyalina omusango abayejeredde tewali kesi nkiddamu Bina Beibe tagenda kwetonda bya kisiru ebyo naawe bagenda babitiisatiisi bantu balala batamanyi mateeka yavuddeyo naye n'agamba tagenda kwetonda muteetondayo naye n'ayita mbaka anti yakugamba bannamateeka be Bina Beibe yakugamba bannamateeka bangamba okwetonda nja kwetonda naye bati bangambye kwetonda sijja kola ki bannamateeka be bamuwadde kyakumugamba nti owaayi tugende naffe mu kooti tulepuke naawe tulepuke naawe ekyokubiri balooya bo bayiga buyizi balina okukootinga ebigambo direct ng'ono bwe yabyogera mu bbaluwa gye ba intention to sue mwali muteekeddwa okubeeramu what exactly Bina Beibe bye yayogera ate mu lulimi lwennyini nga ebbaluwa balooya ba Chameleon gye bawandika namukasa very good mu lulimi lwennyini nnyini Oluganda mwe yabyogerera then ne bamala ne bayinterpretinga mu lulimi Oluzungu naye bano bakotinga bukotinza nziifu information gye balina eva mu third party kwegamba bawulira nabo mpulire yase okategeda mbu kubanga bewulirako nga n'obutambi babuyina baali balina kotinga mu Luganda eyo kwegamba yensobye endala eyasookera ddala okukolebwa eri balooya neyawandiika omuko gw'ebbaluwa okategedde akantu ako so nze kyendowooza Nambwayo kino si kyekiseera ekyokwesiba mawe newakwadde olina YouTube channel yo naye oli mu kuswala okyalina future abasajja bangi bakyasobola okuwasa ne bakuzaalamu n'abaana yankutidde abasebo ne banyabo mbaniriza bali ku mukutu gw'enkola video of course nine kabina nanyira tutamanye yagwaleta wapya Mr. Mbaleta 225 amare ebiganye bampita rupi wona wesinzire nkwaniriza subscribing akade kona ko tubenga twongero Tuggusa mbajukiza abana balenza ba Silverback Lounge mugene mbakyalireko kafoka kabe kubanga kalaga emipiira ebintu ebyenjawulo ka soda parking nokoze motoka birthday parties ne mini concerts tugende tubagire so mumbere eyo tubagire then a prestige event ushers abana bakabimbe kola emikolo n'embaga bakabi aba ushers abakabi abali abalunje nnyo munonye ku Beautiful Sugar gwe tuba tukwasaganya mpola pola then Rupi Promotions kuchoku promoting endongo ku TV ne radio mutu inboxing ku namba gye mulabe ku screen yamwe tubenga tuba kwasaganya mpola pola then ate still nemba jikiza Barista Coffee School and Cafe enaluko longa abantu bakabinyi mu kutwala abantu okutabula kakawa nubafu ni emino batwale bweru mu banonye ko musajja wange director Mugi enaluko longo nera still enamba itawa ku screen so onakulalo of course nga wetuze tulanya ensonga nadala twava ku nsonga za Suuna Ben wetuzivaako nitunulira kyatandika kitya kivuga kitya tupaka kooti tuvuddeyo olunaku lwayo tugenda interview yaffe yasembayo ne mukulu gwenkyazo olunaku lwaliro ng'omukulu obuwanguza ofuna tuba tukyali ku interview tugenda ogimala nga ekyapa kituli mu meka mutaano so mu mbeera eyo tukkirira olunaku lwaliro of course nsinzidde Mengo wano kumpi ne studios ezimanyikiddwa nga za KBS TV wetuze Mengo tube nga tuwayamu but olunaku lwaleero mu mbeera y'amakooti n'okuba nti abantu emisango bagiteeka mu makooti n'okuba nti emisango gyeyongedde okuba nti girinya enkandago kooti zifuuse kooti mu mbeera eno ekiwandiiko kyavaayo ku mutimbagana ng'omukyala Nambwayo alaga nti awabidde omukyala amanyikiddwa nga Bina Beibe no yakola nko ku Dembe FM wavaayo n'ayolekera Radio 4 so olunaku lwaleero mwalinira nga omanyi abantu babeera ku mitimbagano bo nga beeyogerera ebintu byabwe embeera ey'enjawulo so twegatiddwako muganda waffe meeya wetuze tutematema ensonga tubuulire embeera etambuleta ku mbeera y'ekiwandiiko kino kifuluma abamu bagamba mbu abamu mbu neomu ku bantu ba victim naye alabika okuba nga bayogera ku mwana si bituufu oba bituufu agenda kuba bitunya so mu mbeera eno nekatako sebune nyabo kubanga tumaliza ensonga nabagamba nze amala ebiganye 225 meeya ogamba otya ndi bulungi ogamba otya muganda ngero obulamu gamba kisi wendinyirira nga bwondaba kasikini kyekyo kasikini keeko assalamu alaikum sir wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ekisibo kiri kitya munne tukitwalaganya tekisi kyekitwalaganya tukitwalaganya ale twebaza wekitibwa Allah nti asobodde okubanga tusobose okubanga tukyali balamu n'abanga tussa ne mu nnaku zino nsaba yenna yasiibye Allah akuweemu obulungi okusiiba sikwe kuba nti osiibye nti oba tolya wabula osobola okubanga tosiibye naye ng'osiibulula eyo zonna mpeera ozifuna era oba empeera zofuna zenkanankana eyasiibye bebe tasiba yagamba watuuka ku y'omwenda awo enjala emuyisa bubi ne Kenzo bwe bati akyogera luno Kenzo naye tasiba n'abalala atali Kenzo yekka naye mu byonna kye tusinga okwebaza nti tuli balamu era Allah w'ekitiibwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa ne tuba nga tukyali mu maaso ga kamera zino nga tukyayogera tuli banywevu
ekikulu nnyo. So meya otutukidde onakulwaliro ekiwandiiko kyayise nesoko nebazeeko wali wano ku interview bwe bali kulwana ntalo sinnagivaako mu ssaawa ntono nnyo emabega eziddako mu maaso awo kyapa tugenda kukifuna era wali olowooza byakusaaga ng'oseka era ati ega nti ekyapa tukirina. Suuna yakuweereza ku mata. Suuna ajja kuweereza inshallah. Ajja kuweereza akola obulungi asiimwa akimanye asiimwa. So tutunulire meya wetutukidde wano ng'ekiwandiiko kiri ku mitimbagano okukyegirisa Nambwayo yasooka n'ateeka ekiwandiiko ng'akireminga interview ezimu zigambibwa okuba nti mbu Bina Beibe Kasuku balina bwe baatula ku panel nga bali ku mutimbagano okwo ne boogera ku mwana we nti omwana we alabika nti si wa mukulu Suuna Ben. Mu mbezi ekyanumyanga oba bituze twogerako nga tutunulira Suuna Ben n'okuba nti yali teyeegaana nk'omwana naye okuba sure nti omwana we yagenda n'akola DNA gye tutamanyi ba results yazijja batazijjangayo abamu kuba mutuukirira Suuna Ben. Tutunulire mu mbeera eno ekiwandiiko kirabyeko ekya Nambwayo ekipapula nakirabako nga intention to sue omukulu bamuyita Bina Beibe omukyala bamuyita Bina Beibe gwe yateeka kwegamba gwagenda okutwala mu kooti ku bigambe bwati yamwogerako ebyesimatu ku mwana we naye kye tusooka okwebuuza mu byonna nga tetunabagenda wala omanye ebyange naggamba gwagala okuyiga gwayiga gubwosalawo obeere fafa era tojja kuyiga kyetulina sooka okwebuuza bino bigenda okujja ebya Bina Beibe okwogera bino biki ebyaliwo emabega ne mu maaso then wakati lwaki kino kyayogerwa. One, tulina okumanya nti Bina Beibe agenda okwogera ku kigambo kino olwedde nga Suuna Ben ne mukyala we bali mu DNA nga bagenda dda mu DNA si kuba nti Bina Beibe yayogera Suuna Ben kugamba n'afiringa so touched n'agenda akole DNA. No, it was Suuna Ben and Nambwayo after n'alyoka akola ki akyogerako ntegerekese bulungi nti yasooka n'akyogera naye mu kukyogerako kwegamba DNA neryoka ekolebwa DNA yali yakolebwa luvannyuma before ng'olwo tannabakola ki kukyogerako. Kati kikyengeza kutegeeza nti kiba kubanga Bina Beibe yakyogera ne kireetera Suuna Ben okubuusabuusa omwana ne bagenda ku DNA bwe bandivudde ku DNA kyekyandizeeko nti Bina Beibe wanjogerako era noleta n'omwami wange okumbuusabuusa wali kwegamba ekigendererwa kyo kyali kyakoonona maka gange okategedde nti kakati nnyabo njagala ndiyirire biliyoni y'essente mu nnaku 5 ate neetondere naye Bina Beibe ayogera ng'olwedde waliwo okubuusabuusa okugenda mu maaso okutegedde nga waliwo okubuusabuusa okukola ki okugenda mu maaso kitegeeza ki singa nsanga oli lubuto kabonera akekunala akakakasa nti wa praying sex wegatta nga kuddiremu tewali muntu ali lubuto nga teyamala kukola ki kitegeeza tewali muntu gwe babuusabuusa kuba nti batukedde okumutwala ku DNA nga tateeberezebwa kuba nti alina omusajja omulala gwe yegatta naye takategedde tewali muntu gwe batuuka ku levo ya kumubuusabuusa n'omusajja natuuka n'okuba mugende ku DNA nga toyina muntu gwe wali weegasse naye kitegeeza nti Suuna Ben ali laikire okuba nga yali abuusabuusa mukazi we okuba nga yakola ku bwenzi ntegerekese bulungi waba kubanga omuntu omwesiga bulungi nga temulina nsonga lwaki tewali nsonga kimugenda ku DNA era kyannaku nnyo nseka n'okuseka omukazi omuganda wano mu Buganda yeddira envuma okeera ku makya ne weewaana mbu tuvudde ku DNA omwana azuuse nga wa musajja kabonera akekunala akalaga nti omusajja amaze okuswaza okuwebula mu Buganda takkiriza nti omwana abadde alina okubuusabuusa mu Buganda banga kiringa kati emyaka egyo bagituuza mu bigambo waliwo okutuuza mu bigambo mugenze mu kkooti naye kyemani w'ekyalo ne defense n'ekyalo ne kituula n'obatula wakati nga bakutuuza mu bigambo kati kyefaananyizako nga kino omukazi omulambo omukulu ku mwaka guno omusajja natuka okwegatta naawe natuka okuwalawala kutwala te ku DNA sinakwesiga aba amaze okukakasa nti alina ne kyeyalabako ekirala wabaliga tali sure tuli bangi akategedde ono so mu mbeera eno ekiwandiiko kino mu ngeri gye yasuubizeemu intention to sue tewali musango
omusango gwandibaddewo bino wammanga nga Nambwayo oyina status quo either oyina company CEO director oli muntu w'amaanyi mu ggwanga yo celebrity ow'amaanyi si bano bannambo freelancer reporting mbozi because defamation oyina okuba ng'ozitowa ng'oyina ne representing before court. You have to hold a position in the society. You are very right. You have to hold a position nga for real ne b'ogi presenting before court nga bagamba omusajja business ye ebadde efudde. Kale njagala kubuuza buwumbi ki obuyinza okuba nga bwewafiiriziddwa Bina Beibe okwogera nti omwana si wa Suuna Ben wakafiirizibwa buwumbi ki business yo kyefudde Leba naye kateba ali Uganda. Business yo kyefudde. Tetumanyi taata. Oyina dduuka ki ery'amaanyi kizimbe kiwono mu Kampala nti kwegamba abapangisa bagenda kuddukako. Nti abadde alina ka business ka kamera. Omukazi yakola obwenzi munnange. Oyina ka business ki? Oli wa habo. Oli CEO wa company, oli director, oli managing director. Who are you? Mbo ogulawo omusango gwa defamation. Munange sibwe bikola tu. Kiba kubanga Bina Beibe ensonga eno yagyogerako oluvannyuma Suuna Ben n'agenda ku DNA n'agyeripako n'agamba mpulidde bagamba naye ate nga Suuna Ben oludde yakola dda DNA tenne zinnafuluma results kiri laikiro okubanga Suuna Ben yagamba Bina Beibe nti omwana si wange kankubuuzeeko singa olwaleero bukeera ku makya Bina Beibe mu defense ye n'agamba Suuna Ben ye yaŋŋamba Suuna Ben ne bamuyimiriza mu kaguli naga munange kituufu nze namugamba nti omwana si wange naye ne tugenda ku DNA ne zizuuka nga wange kati Bina Beibe abakyalina omusango abayejeredde tewali kesi nkiddamu Bina Beibe tagenda kwetonda bya kisiru ebyo naawe bagenda babitiisatiisi bantu balala batamanyi mateeka yavuddeyo naye n'agamba tagenda kwetonda muteetondayo naye n'ayita mbaka anti yakugamba bannamateeka be Bina Beibe yakugamba bannamateeka bangamba okwetonda nja kwetonda naye bati bangambye kwetonda sijja kola ki bannamateeka be bamuwadde kyakumugamba nti owaayi tugende naffe mu kooti tulepuke naawe tulepuke naawe ekyokubiri balooya bo bayiga buyizi balina okukootinga ebigambo direct ng'ono bwe yabyogera mu bbaluwa gye ba intention to sue mwali muteekeddwa okubeeramu what exactly Bina Beibe bye yayogera ate mu lulimi lwennyini nga ebbaluwa balooya ba Chameleon gye bawandika na mukasa very good mu lulimi lwennyini nnyini Oluganda mwe yabyogerera then ne bamala ne interpreting mu lulimi Oluzungu naye bano bakotinga bukotinza nziifu information gye balina eva mu third party kwegamba bawulira nabo mpulire yase okategeda mbu kubanga bewulirako nga n'obutambi babuyina baali balina kotinga mu Luganda eyo kwegamba yensobye endala eyasookera ddala okukolebwa eri balooya neyawandiika omuko gw'ebbaluwa okategedde akantu ako so nze kyendowooza Nambwayo kino si kyekiseera ekyokwesibamu newakwadde olina YouTube channel yo naye oli mu kuswala okyalina future abasajja bangi bakyasobola okuwasa ne bakuzaalamu n'abaana yankutidde naye gwe omusajja ogenda mugamba otya ng'olwedde ensi yonna yakuteekamu omusajja yakusitula kuleebaleeba mugende mu DNA ereebaleeba ate n'ovaayo naawe ne weewaana mu kifo kyewandisirise nazzikuno mu Buganda olina kusirika busirisi n'ogamba omusajja abadde atutte ku DNA musajja gwe tonneesiga era nazzikuno bajjajjaffe nga bw'omugamba tugende ku DNA anoba kabonero akekkona nakalaga nti tonneesiga omaze n'omukazi emyaka 10 n'ogenda okwegatta naye n'akugamba mukwano leero olina okwambala akapiira oba tugende twekebeze kabonero akekkona nti omukazi akubuusabuusa myaka 10 mulina bampeta ng'omukazi agamba teekako akapiira ayinza okuba teyewulya bulungi teekako akapiira oba tugende twekebeze olwo amaze okukakasa nti olabika akola ki era tekyetaaga na kwebuuza nkiddamu ekikolwa ekyekuusa ku bintu ebyo kinnyonnyolwa bwenzi
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano ne bunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.